Bakubye Yesu nange nempulira ennaku. Yesu yabadde ayogera ebintu eby'enjawulo. Mulabewo mwagale nnyo, atakwagala gwe mulage ekisa, nawe muggulu bali kulaga ekisa. Atule yali afaanana n'agamba taata we nfunu. Bano basonyiwe kye bamanyi kye bakola. Nti nayizeemu okwagala obuteyagaliza wekka. Akukuba oluyi kutama erya kkono mukyusize n'erya ddyo. Dani kati wakikutte bulungi. Ku MR live oba ku Meet and Krabong live kwetuli gwe mwana Katonda ali atugoberera obulamu bugamba ki ape Easter kulika Easter kulika liba gandalo egandalo lya Easter sejo Liye. Ashira Liye. Ashira walide Easter Liye sebo. Wow je baleko sebo walide Easter professor najide ade oma Krabong Charity Foundation kwetuli n'olwaleero wadde nga tuyita ku MR live okutuukako family yaffe nene ekitenkanika ebiseera bisinga tujjako ko n'abamu ne tunyumyanyumyamukko ku bituyiseemu ku bye tuyitamu n'ebyo tusuubira okuyitamu naye nga tuli bagazi nnyo okuzaama kino tukiri olw'okuba ggwe buli kadde oyimirira naffe olw'okuba ggwe buli kadde otwesiga era olw'okuba ggwe buli kadde ogwo omukwano gwo gutakoma gututuukako mu bungi tukuze abamu twali bato kakati tuwanvuye tulinganga emivulo oba emiti naye kino tukikoze olw'ekisa kyo essaala zo n'okwagala kwo kwoleeta ku meeza zaffe buli kanaku. Easter Dan Onji Easter Easter anko omusajja oli wabadde ayogera omubuuziza Easter wagiridde. Nze ndowooza nti no Easter tebagirya. Easter lubeera lunaku era oba olina omubuuza olunaku lwa Easter waluyiseeko. Tinaluyiseeko lwabadde lulungi nalidde emmere ng'ewooma. Easter tebagirya. Easter tebagirya. Easter luba lunaku baluyitamu buyisi. So Easter wagiridde oba wagiyiseemu? agiyiseemu. Vena Easter wagiridde oba wagiyiseemu? Nagiyiseemu. Twalabe firimu ya Yesu. Vena kiki wasinze okwegomba mu firimu ya Yesu? Kiki wayize mu firimu ya Yesu ng'ogiraba? Kinasinze nze okwegomba firimu ya Yesu. Nkijjukire. Okijjukira? Nkijjukire. Kiki wasinze okwegomba mu firimu ya Yesu oba kiki wayize? Nze kyenalabyemu Yesu ayamba abantu. Waliwo gwe basazeeko okutu n'akuzaako. N'akuwonya? Iye. Kyewayize? Kitegeeza buli kimu kisoboka mu Yesu. Kinayizeemu Yesu asonyiwa. Abantu bonna abamukubye emiggo yabasonyiye. Yagambye taata we taata baneno basonyiwe tebamanyi kye bakola. Kyeza Yesu asonyiwa. Yesu asobola buli kimu. Wikirifu firimu ya Yesu twagirayo olunaku lulamba. Twagirabye. Si kye wayizeemu? Nayize okugoberera Yesu. Okugoberera otya? Waliwo be yagamba bo bagenda mulyamu olukwe era bamulyamu olukwe. Namugamba enkoko bwe gukulima emirundi 3 ajja kuba maze omulyamu olukwe. Era yakulimya emirundi 3 nga maze omulyamu olukwe n'agenda neyenenya. Kati bw'oba okoze ebibuusa n'okwenenya. Mpozo yali ani oyo eyamulyamu olukwe emirundi 3? Simon Peter. Okakasa? Simon Peter? Owai Jordan firimu ya Yesu wagirabye? Nagirabye. Kyasinze okukunakuwaza? Bakubye Yesu nange nempulira ennaku.
olugendo okumutaasa mpozi adde mu TV bamuteekako engule y'amaggwa ne bagenda bamukuba ne bamusituza omusalaba ne wabawo omusajja gwe bagamba muyambeko omusitulireko. Anko nze ekyanumye ennyo bamukubamu emisumaali mu mikono n'amagulu bamukomerera. Basooka ne bamukubisa kibooko ezitalina maggwa ne bamala ne baleeta kibooko ezisobola okukuba ku lususu ne zikugyako n'ennyama. Embooko ezaalimu emisumaali. Ate Yesu olugoye lwonna mu mugongo ye olugoye lwonna olw'omu mugongo ne luyulika omubiri gwe gwonna ne gujjula ebizigiro bannaayo omusaayi nga oguyika ng'oguva mu taapu. Kutandikira we yaviiridde mpaka we yakomye ng'avaamu omusaayi. Oba bamusibye ku muti gwa kyuma ne bamukwata ne bamukuba kibooko. Bamutaddemu omutwe ate ne bamusaayo n'emikono awo ne batandika omumukuba kibooko. Naye abantu abamu abalaba firimu ya Yesu nyina nze kineetaazo kyenjagala obagamba nti nno Judas Iscariot eyawaayo Yesu eyalagirira abaali baagala okutta Yesu gye yali tamanyi nti no basobola omukwata, yali tamanyi nti no basobola omukwata ne bamukuba kuba ebintu byayiseemu nga ye abadde musajja we wa ku lusegerere abadde amuyitako nga batambula bonna era ng'alaba buli kimu nti Yesu bwe yali agenza obuwulira enjiri ne bamukwata nga baagala omusula mu kiwonko najja n'abayitamu mu makkati n'abayitamu nga tebamusudde nayo. Yali abulira enjiri mu kyaki? Basi nedda si mu kyaki. Mu kyaki bwe yali abuulira enjiri mu sinzizo. Bwe baayagala omusuulayo mu kiwonko tebaamusuulayo. N'agamba naye omusajja ono w'amaanyi tewali yadde asobola namutta. Omusajja ono w'amaanyi. Ku Sande ekyo ekintu Apostle Abavie yakitubuulidde. Era Judas Iscariot yeewuunya nnyo okulaba nga Yesu bamukutte, okulaba nga Yesu bamututte mu kooti bagenza omuwozesa, Yesu bamukutte bamukubye n'abyegaanirawo nga ye yali tategeeza kutwala ssente nti no batte Yesu. Yali amanye ne bw'anaakwata ssente zagenda zirya nga ne Yesu akyali mulamu. Yali agenze kufeera abapoliisi. Yali mufere. Kiringa bw'ogamba nti nno okwate His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omukwate omusibe. Kisoboka? Nga ye tebamusiba nti no ye mukulembeze. Kiringa bw'ogamba nti no bagende bamutte nga tekisoboka. Kiringa bw'ogamba nti omuntu abuuke mu bbanga agenda akimeyo Yesu. Ku myaka gye tumaze ku nsi tebakimangayoko Yesu mu ggulu, Katonda tebamukimangayoko mu ggulu. So Yuda yali amanyi era ne banamuwa ssente agenda kuzirya tebajja kutta Yesu kuba oli w'amaanyi. Yeekanga bamukutte. Tebaamuta baamukuba ne bamubonyaabonya nnyo era n'amala n'afa n'azuukira. We yazuukira n'ebituli byabadde mu ngalo eby'emisumaali byabaddemu waneeno mu ngalo. Kiki kye wasinza okwegomba ku firimu ya Yesu? Oba ekyasinza okukusanyusa nogamba ti no firimu ya Yesu kyansanyusizza? Nze kye nayizeemu okufirira abantu bonna ab'eggwanga. Muntu omu. Ekyenjawulo ekyabaddemu Yesu yabadde ayogera ebintu eby'enjawulo. Mulabewo mwagale nnyo, atakwagala gwe mulage ekisa, nawe mu ggulu balikulaga ekisa. Abalabe bo baagale. N'agenda ku musajja n'amugamba akukuba oluyi ku ttama erya kkono
mukyusize n'erya ddyo. Dani kati wakikutte bulungi kuba negeje kubya akayi n'osigala ng'ogumye ogamba ye otonkubira ki? Anti labayo. naye mu nsi muno bantu batono nnyo abasobola okukikola. Omukube oluyi n'akuweerawo naye kati okuba Saala oluyi. Kati tosobola kgenda n'osanga Jordan ng'ali awo atudde n'omukuba oluyi n'agamu nakukyusize n'olwakono. Situkirawo. Abadde okyangamba kiwayise Martha? Nayizeemu okwagala. Ne Martha ono bw'aba akayanira kyayi aba ayogera nnyo naye bwe tudda wano mu bintu Martha waki eddoboozi lyesala? Bwe tudda ku bintu by'okubuulira byewayize mu firimu ya Yesu eddoboozi lyesalirawo Martha. Mafyo Bagirabye emisana. Ne tubagamba musirike ne bagamba. Abamu obedda bazajja nga baleekaana nga baddukira mu gundi. Tubagamba bali mu kudduka buddusi. Wekirifu ne Jordan. eza abamu firimu ya Yesu yagenza okugwako nti bagenda giraba. Ngani? Masa. Elijah. Firimu wagiyizeemu ki? Firimu kyenagiyizeemu nayizeemu okusharinga ne bannange n'okusonyiwa balabe bange. Olina abalabe? Ngani? Ngoyo ali eyo wansi yeetegedde. Sitaani. Muzeeyi wagiyizeemu ki? Kyenayizeemu Yesu yabadde ali n'abayigirizwa be n'atandika obbabuulira nti nno waaliyo omusajja yali afudde newabako omusajja ajja n'atambula ng'amwebalama n'omulala n'ajja naye n'amwebalama. Omusajja omu n'ajja n'amugyawo n'amuteeka ku nfalasi ye n'amutwala ne bamujjanjaba. Kyenayizeemu Kitegeeza ki? kitegeeza yambanga era kitegeeza okuyamba. Saala owayi firimu ya Yesu kwe kuyigiriza ki? Yesu yagenda n'emisango nnya gye twakola n'akatule yali afaanana n'agamba taata w'enfunu bano basonyiwe kye bamanyi kye bakola. Nti nayizeemu okwagala obuteyagaliza wekka. Obanga ogenda okukola ekintu olowoozaamu emirundi ebiri nga tonnakikola. Era omuntu bakusingako amagezi woba olina kyoyagala omukola osookanga kufuna amusingako. Waliwo abantu ne balina obwennyanja bumeka? 3. Ne balina n'emigaati. Nga balina ebyennyanja bimeka? Ebyennyanja 3. N'emigaati 5. Kati Yesu n'awanika ebisero waggulu ne muvaamu ebyennyanja bingi n'emigaati. Ebyennyanja byavudde olowooza? Ennyanja yabitadde mu bisero? Nze ndaba Mukama oba ye yabitaddemu. Kuba yabiwanise n'asaba Mukama abawe emmere n'abikkiriza nga muli ebyennyanja. Waliwo ne wali eri yasanze abantu nga balikaaba n'abagamba nti nno oyo teyafudde yeebase bwebasi n'amugamba golokoka n'azuukuka. Yesu yazuukiza n'omufu? Omufu wali bamuyitaani? Mwana yali omwana omuto? Yali muto nga muwala? Omwana w'omuwooza? Baza omuwooza aba akola mulimu ki?
omuwooza be bano nga ababeera mu katale abajjako abantu ssente abasoloza abantu ssente. Omuwooza abasoloza b'omusolo be bawooza. Abasoloza b'omusolo. So olunaku lwadde lwakola firimu ya Yesu. Nsawa kunnyonnyolako. Lwaki omuntu bateekedde omuggyako omusolo? Lwaki omuntu bateekedde omuggyako omusolo? Ate omusolo ogwo bwe guyamba ekifo kyonna kyaba gusolozezaamu okugenda mu maaso okukulaakulana. Kati for example akatale kawa empooza omusolo gw'akatale. Kati omusolo gw'akatale ogwo gwakozesa okulongoosa toilet mu katale, gwe bakozesa okwera akatale, gwe bakozesa okuteekateeka emidaala, okukolera abakatale ewantu ewalungi okukolera ng'enkuba tekuba bintu omusolo ogwo. Njagala kubuuza n'awaka olwaki owasasulira omusolo? Ani kati ogwo ogwawaka ogusasula eri gavumenti okuteekerateekera eggwanga lyo n'ekitundu kyo. Kugamba omusolo singa bagukozesa mu butuufu bwagwo, omulimu gwagwo gwakuyamba kuddukanya ggwanga. Kati kibeera eri eyo omukulembeze either okukozesa obubi oba obulungi. Naye ng'omusolo gwo omulimu gwagwo. Yawo omusajja bwe twadde tutula firimu ya Yesu yagambye oyo gwe batulagamu ezo firimu si yowa ddala. Kati oyo Yesu owa ddala tebamukwata firimu. Eyo bagizannya buzannya. Naye kati oyo yazannya okusinziira ku lugero lwa Yesu era akusobozesa okumanya ne Yesu kye yayitamu. Baba bamukomerera nga bituufu. Bamukomerera Yesu okusinziira ku lugero. Ng'abamu eyo firimu gye bazannya. Omusajja oyo abantu abazannya firimu babako n'ebintu bye bakola nga birimu editing, acting, si kituufu ne bakisembereza obutuufu. Kati batulaga nga bamutaddemu omusumaali kumbe wano bateekawo akagundi akaboolo ne kabangawo omusumaali. Kisoboka okusiza ku magezi gaabwe naye Yesu waddala bw'atyo yembeera gye yayitamu. Yesu owaddala ye bwe batyo bwe baamukola. Naye ebya Yesu byo tebyali mu editing. Kitegeeza oyo omusajja si ye Yesu. Naye nga yazannyanga Yesu. N'abakwata ebifaananyi bye ne babiteeka mu kyaki tabeera Yesu. Leka muze anko. Ebyo ebiseera byonna Yesu we baamukomera waaliwo kamera oba motoka? Tewaliwo mmotoka zaali tezinnajja ne kamera. Kati abo abazizannya ezo firimu baasoma mu bitabo bakolamu. Kati ne kale kansukenziremu ono kati onkuddemu. Kati abo abazannya firimu ya Yesu baakoppa ku biwandiiko ba Peter bye baawandiika abaali okumpi ne Yesu. Ebiwandiiko ebyo buli omu yaleeta ebibye. Buli omu yaleeta ebibye bye yawandiika. Ebimu ne birekerwa ebbali ebyali bifaanaganya karakita ne bikonsidaringibwa ne babitunulamu ne babikkiriza. Kati olaba nti Daani yali muyigiriza wa Yesu, Martha ng'ali muyigiriza wa Yesu, nange nali muyigirizwa, ne Matthew nga muyigirizwa, ffenna tuli bayigirizwa. Kakati Yesu bwe yatuuka n'akwata ekikopo n'akiwanika n'afuulamu evviinyo. Ffenna abasinga twawandiika ebyaliwo kubanga Mwoyo Omutukuvu yakitukuutira era n'atuluŋŋamya. Kakati ekiseera bwe kyatuuka abantu baayagala okuŋŋaanya ebintu ebyo obujulizi Yesu bwe yakola babuteeke mu bitabo babukolemu ekitabo kimu. Ne bayita ffenna abaaliwo nga Yesu akola ekintu ekyo ne batandika okutujjako ebiwandiiko byaffe. Abalala bawandiikanga ku mayinja, abamu ku miti, ne batandika okutujjako ebiwandiiko byaffe n'engero. Kakati bwe bakonsidaringanga abantu 12 ng'abantu 10 balina emboozi y'emu gye baatwalanga ne bagamba nti kino kye kituufu kubanga kigambibwa nti abamu bayinza okuba nga Yesu bwe yali akola ebintu ebyo baali batidde ne balaba ekirala. Abalala Sitaani yali abakutte ku maaso ng'amanyi nti banaawaayo obujulizi bujja kukyusa ensi
nabo ne balaba kirala. Kakati ebiseera bisinga bakonsideranga abantu abangi era ebintu ebikwata ku Yesu bingi tebyawandiikibwa. Kigambibwa nti bingi byalekwayo olw'okuba nti tebyayina majority vote. Tebyakonsideringibwa mu ngeri ey'obungi. Otegeera era n'ebyamagero bingi nnyo ebitawandiikibwa ku Yesu. Lwaki nti osanga sosi gye byali bivaamu yagaana okwesigibwa nga bagaa nti ku lwakino ne kino gwe ekyo katukireke wabbali katutwale kino. Professor Wadonga ani yawandiika Bayibuli ate nawe mpuddega mpuno babayita ne bamwagambo nga bagenda okukola Bayibuli okubeera nga bagikozesa okuba ekigambo kya Katonda. Abawandiisi b'ebitabo be bawandiika Bayibuli si Yesu. Naye ate abayigirizwa n'abatambula ne Yesu be bawandiika be bakola mu Bayibuli. Naye ate banene abazanyanga malayika mu firimu bakikola ne batulaga nti nga yakka ng'agenda nasindika ekiyinja ekinene. Yoli editing enagambye nti bwe babazanya firimu bayo be bongeramu ne bakozesa kompyuta. Kati nga bwe twazanya nti no David yampisaako oluyi ne lufuuka lwa ddala. Mu firimu yaffe eri togijjukira? Njijjukira. Eri bamukubita akaso naye ng'ate mu kifo ky'omusaayi twakozesa gundi. Mu kifo ky'omusaayi teyali tomato omusaayi twakozesa tomato yabitabulamu n'amazzi. Yali ya tomato n'amujabulwa n'amazzi twakozesa okukola makeup w'omusaayi. Kati okiraba ndowooza kitakikola bwekityo bwe kyali. Baali ne bamukuba jase baali bamuyiwako tomato sauce. Bano bazanya bati bamukuba mu firimu naye bazanya ekikolwa Yesu kye yayitamu. Otegeera naye nga byolabye byonna mu firimu byebyo Yesu bye yayitamu. Yatufiiririra, yabonaabonyezebwa, yakubwa, buli kimu kyamukolwa nga bw'okirabye. Ku bukalango Yesu ng'ali ku musalaba ng'alikyayiga ntata ebibi byonna nebijja nebimwegendako nga bya bbulaaka byonna okulaba kantini ebibi byonna ne bifuumuuka. Elijah golowooza Yesu aliwa? Sobola kyebereza ssaawa zino waali. Tosobola? Iye. Essaawa zino eno Yesu ali ku lusegere lwa kitaawe. Kale kati sooka oba n'essaala toboli Yesu aliwa? Togwa mu kikajjo. Nze nteebereza alabika ali naffe wano. Alabika ali awo. Mu ttaka? Ali awo ayimiridde awo. nze tuli wano ffenna agamba kakati mwogera ekigambo kya Katonda mulifuna ekifo ekirungi temujja kgenda mu muliro. Nze ndaba kirabika ali ffenna wano atuwadde haga ennene esinga mu nsi yonna yonna ennene. Nze nsuubira tuli makkati. Nze nsuubira Yesu ali ku nsi. Yesu ali ku nsi. Nze nsuubira ali wano we tutudde. Ali we tutudde. Nsuubira Yesu ali awo ayimiridde. Yesu ye mwezi atulaba ffenna buli kimu atulaba kye tukola kuba ensi yonna agyetoolooleramu. Nze nsuubira Yesu omubiri gwe guli waggulu omwoyo gwe guli wansi. Kati ate nze mbuuza kibuuzo. Ekibuuzo kye mbuuza, omuntu bw'abeera nga asaba essaawa zino eno nkiwa bw'obeera ng'oli essaawa zino eno ng'oli mu kusaba nga muli abantu 5 nga muli mugamba nga mukozesa ekyawandiikibwa nti awabeera 3 oba 2 Mukama anaabeeranga mu masekati gaabwe mweyo eddakiika mwaka akatikitiki waliwo akyogera
mu nsi endala nayo wali akyogera mu nsi endala nayo wali akyogera mu nsi zonna zonna mwezi essaawa z'okyogereddemu wali akyogera. Yesu akikola atya okubeera nga ali buli wamu? Anti omwoyo omutukuvu gusaasaana ogenda buli wamu. Kati olaba nga ku Sande kati kyaki nnyingi eziri mu nsi naye buli wamu abeerawo. Tosobola kumanya engeri gye bakikola tata obu yakikola naye wona abeerayo. Nze kyansuubira Yesu ye mwezi ate omwezi munene guyinza n'obba nga gusinga n'eno ensi obunene. Ayinza obba nga ffenna ateekako omukono gwe oba omusaayi gwe. Kino ekibuuzo. Yesu bwe yali ku nsi bwe yali agenda mu ggulu yagenda n'engalo 5. Kati ky'oba otegeeza tino nti akwata ku mukono gumu omukono ne gwetoolola buli wamu oba akwata ku nsi. Kibuuzo ekyo bakanda baffe bajja tuyambako mu comment section yawo. Bagamba Yesu abeera mu makkati g'abasaba ababiri oba abasatu. Naye mu nsi yonna nakati naguno gwaka waliwo era abasaba kati abakuŋŋaanye abantu nga 15,000 waliwo abasaba abana mu famire yaabwe nga basabira mu famire yaabwe. Waliwo abalina gwe bali osabira waliwo alina gwali osabira waliwo alimu mu services zaabwe waliwo abali mu program zaabwe nga bali mu kusaba wali essaawa zinene ku TV nga bali mu kusaba wali essaawa zinene ali kola gundi ya TikTok video ya TikTok nga ali mu kusaba naye nga agamba Yesu ali mu masekati gaffe. Nze ngamba bwenti wana Yesu atuukawo kuba mwoyo. Naye kati abatugoberera awo bagera tuyambako mu komenti awo batubuulire Yesu yakikola atya okuba nga aba buli wamu. Ngamba Yesu yagamba mpuno olunaku lumu wabaawo afa wabaawo alwala wabaawo azaalibwa wabeerawo n'atondebwa. Kaka ekyo Yesu yakifoominga atya? Okubanga waliwo azaalibwa waliwo afa waliwo akaaba yabikola atya? Akikola atya? Kati ono azaalibwa abeera asindikiddwa abeera afudde either ali ku layini y'oluggi olugenda mu ggulu bali mu kumusalira wabaawo abamusalira. Yesu ngamba bwenti omuntu tafa era ne bw'oba ofudde omwoyo gwo Katonda aguteeka mwoli azaaliddwa katikati. Nze kyendowooza bw'ova omwoyo bw'oguvaama gugenda mu kaana akawere okukomawo buto. Kati kambuze kati bano abagenda mu Geyeena nagyo emyoyo gyabwe bagijja ne bagikomyawo ku nsi kubanga omuliro bagamba ogwo omuliro tegukomera bw'ogendayo mbutovaayo ng'ofudde kuba omwoyo gwo ge gugenda. Katonda agirongoosa naye ekibi nga kisigaddewa woyeebase. Kati bwagulongoosa n'aguteeka wali ne gugenda ku mulala. Kati ekibi kino omuntu anaakisasula atya anaakisasulira atya? Kati ensi bw'eba eriba esaanawo ali kuddiza omwoyo gwe byewafa nago akolage bye wakola. Oba wakola ebirungi ogende mu ggulu oba wansi wa sitaani. Kati aguddize n'oli omulala. Omwoyo gumu tegubonebone nnyo obwikiriivu. Jukira mba n'omwoyo tuyinza okuba tuli abantu obukadde buna tulina omwoyo gumu. Nanti gwe bw'oba ofudde agukujjamu n'agulongoosa gufuuka mupya nga mulamu nnyo naye ebibi byo ng'osigadde nabyo kati n'aguteeka mwoli nga mupya. Kitegeeza nange essaawa zino eno nange omwoyo gwange balina guno omwoyo gwendimu waliwo gwe baaguggyako ng'alina ebibi bye yakola. Kitegeeza nze bwenfa essaawa zino eno ng'ensi yeeba egenda okukola gundi okusaanawo yona yona nga batuuse otusalira ku nkomerekerero y'ensi
nga nzaali ne guneeno omwoyo kitegeeza omubiri gwange ngenda gusigalamu naye omubiri gwange gwe gugenda obonaabona ku lw'ebibi omwoyo gwonna bye guze gukola. Kiri bwe kiti bye wakola si bye byoli bibyo n'ebyoli gyebiri just Katonda bw'ajjamu omwoyo gwo ne bye wakola bisigalawo kati n'asooka n'attukako ono n'amulaga bye yakola just agulongoosa anti guli omubiri guba gusigadde ku nsi nga baguziisi nanti gusigala n'ebibi omubiri ogwo bamala ne bagujjayo. Waliyo lwalimu egamba mpuno twava mu ttaka era tudda mu ttaka ate obeera mpulira mugamba mpuno Katonda akikola atya okukwata omwoyo oguba guvudde muntu ng'afudde okuguteeka mulala nga teguna kyegujjukira asobola agukwata Katonda nze nga wendowooza Katonda yatulonda naye mwennyini asobola okugurefreshinga n'agugjamu biri byonna ebibi n'agugjamu amagezi gonna gwe gubadde gufunye ku nsi nga tegunadda n'agajjamu gonna ati n'aguteeka byonna n'abiteeka mu kitabo ky'emisango kati n'amaliriza n'akwata n'agutwala n'aguteeka we babuuliza ebibuuzo bwe guba nga tegukyajjukira ne baguteeka mu muntu oyo aba agenda ezaalibwa. Kakati ebibuuzo bagenda tuyambako biddamu ebibuuzo byaffe byonna nga bibadde mu lutulo oluddako bwe tugenda okukola ki okudiscussingako nga tuddamu answers bagenda otuyambako nazo kwaliwo abakugu abali bamama Matthew abamanyi Bible ba Evelyn Eve babayiga n'abalala bagenda tuyambako. Sara bakaba apapo bakomabo emizimu nami nalako omuzimu nga guddidde mu ewa gwalinnye omuntu nyo omuzimu gwalinnye omuntu ze nagulabako ewa twali eyo kabowa nga omuntu yafadde omuzimu gulinnye waliwo emyoyo egiva ku nsi ne gigaana okugenda mu ggulu ne mugeyeena ne gigaanayo naye kyo bagenda kitubuulira bagenda kitubuulira egisigalawo mu makkati w'eggulu negijja ne gikwata eby'oku nsi kuba gyo giba myoyo ne girimba abantu okusaddaaka abaana baabwe abantu bafune obugagga ne gibakema ne gibakozesa ebikyamu. Mu comment section yawo bagenda tuyambako era batusomese tumanye waliwo emyoyo egisigala ku nsi nga gitaayaaya nga gyagaana ogenda abo abantu abasigala ng'ofudikatinga ku kibuya abaana emizimu gy'abalinnyanga kati oli ne ku St. Joseph waliyo omwana gye nali nsomera ku masomero abiri gye nali nshabi St. Joseph ne ku kibuya St. Joseph omwana gyamulinya bamaster atwaliwo master nga ffe twamukazaako master Kabanda ng'akubisa akabanda kati kwola ekawungazi nga batunga tubagenda tutatudda waka tulongoosa n'akuba omwana akagwa mu mutwe omwana n'anyiiga n'asooka n'azirika n'asituka omulundi gumu n'atandika okudduka n'abuuka ekyesuubo ne batugamba mudduke mugende ewaka ne tudduka kati ffe ne tusigala wali ku geeti nga tuyimidde nga tuli kulingiza n'adduka emisiri n'adduka n'ayetoolooza masita ng'amwetuluza toyi n'adduka nga waabuuka n'abuuka egundi sinotwaka omusenyu gwe yali ey'enamba n'egule n'agubuuka gwonna n'agugwa ate teyagulinnyamu yadde n'adduka era baamala ayita muzadde we omuzimu gwali gumulinnye. Kale tujja tandikira awo Sara kale sooka obuuze then osiibule bakaba apamu yekitalilo mwoyo ebyafaayo biraga nti
Ebyafaayo biraga nti nno Yesu yaliyo, Yesu yafa, yatufiirira, era Yesu yajja n'akola ebyenjawulo. N'azuukira n'agenda mu ggulu. Yesu yajja ku nsi n'azuukiza abafu nga Laazaalo. Yesu yajja ku nsi ekintu ekyenjawulo kye nalabye kuzuukisa muntu, omusajja baakwata akambe ne bamusalako okutu ne kugwa wali ebbali. N'akwatako nga tayogedde yadde ekigambo, okutu ne kuddako. Ne anko nze ngamba bwete ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Sina tugenda kuzimanya bali Anko nange ninayo ekibuuzo. Waliwo omuzibe yabadde talaba Yesu n'ayitawo n'aba abantu kati oyo omusajja n'agamba Yesu, Yesu. Kati Yesu n'atunula emabega n'akola ki? N'amulaba. N'omusajja namuzibe ne bamugamba gwe muzibe oyagaza ki? Yesu n'agamba puno siraba. Yesu n'amugamba zubulukuka. Yesu n'amukwata ku maaso wati n'azubulukuka omusajja. Naye saati ebyamagero Yesu bye yakola Katonda kyekimu ku kyamagero ekyawuniikiriza abantu ku bye yakola. Kati time etukubite kati tujja tandikira awo mu gundi yaffe endala nga tuzze okuddamu ebibuuzo. Tujja tandikira kati mwategeka ekibuuzo kye just abantu mbagambe tubaagala nnyo. Mweraba.